nina lumu nalaga muzikiti gumu twali tugenze ku mbaga bino tutambula ku mizikiti nga gino egy'oku makubo nga tugenze ku mbaga nisanga imaamu ng'asaaza bangwe musanga ng'asaaza yali aswaza suratu duha twali saidize eyo nga lusanga eyo suratu duha yagisoma mu ngeri yagikwatamu ntegerekese kyenga yagisoma nga bwe yagikola ki nga bwe yagikwata nange ne nga kansaaze oluvannyuma nga tumaliriza nange nasoma suratu duha nga imaamu atudde mu kasonda nga nze naye twawukana ensoma gye twagisomamu simanyi tegereke mukwawukana engeri gye twagisomamu ngeze gyegisomyemu netumaliriza nemubuuzaako kyava mpitananga naye obeerawa nemubulira gyembeera nga osobola okujja n'otusaazangako ero eyo kkubo naliriya noonya ekkubo erinayamba omuntu okumusomesa nga toyombye naye ngaokumuyambako mu kutya Allah era twagenda okumaliriza imaamu tumuweerezeganya n'abasomesa tuwuliziganya naye edalasa n'agisaba ey'obuwalimu nanaye nange ejja kutuula nga nsome wataawanu ala albirri wattaqwa naye tetukozesa amaanyi tuyambe buli muntu yenna adde mu busiraamu tuyambe buli muntu yenna atereere olwaleero olina ebizibu ku bantu bewammwe waliofu Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wanzir ashirataka alaqrabin yasigamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nefe nakyali kitukwatako nti genda otiise genda osomese genda obuulire genda otegeeze abooluganda lwo abakuli okumpi njagala twogere nga tuli wano ani mukakafu mufe abatudde wano kifamire ku busiraamu etebekedde bulungi